mu mwaka gwa 2011 gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo yaleeta enkola yaayako okwanguyiriza bannayuganda okufuna empeereza ennungi n'okuyamba ekitongole kiwumeme okukuŋŋaanya ensimbi awatali kusika muguwa. Kyokka mu Gatonnya w'omwaka guno minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa Ssentamu yategeeza nga mita za yaka bwe zigenda okuggwako era zidibizibwe nga 24 omwezi guno oluvannyuma lwa kampuni ya Standard Transfer Specification Association ng'eno yeekola obuuma buno okutegeeza abakulu nga tekinologiya ali mu mita enkadde bwakaddiye era nga yeetaaga okukyusibwa. Okuva olwo ekitongole ky'amasannyalaze ekya UMEME kyateekawo enkola y'okutuusa ku bantu mita zino empya era bwe butuukidde olwaleero ng'abantu abasukka mu bukadde obubiri nga bye bitundu nga 96 ku buli 100 bamaze okufuna mita ezirimu tekinologiya omuggya. Okuva mu mwezi ogwa January okutuuka kati we tutuuse nga tumaze okuteekako abantu tulina abakasitoma kumpi obukadde 2,010,000 naye we twogerera kati obukadde nga 2,600,000 bamaze ddo okwakugredinga so kati gino emitwalo 4 egisigaddeyo betugezaako okujjukiza. Omwogezi wa UMEME Peter Kawuju agamba okutandika nga 25 omwezi guno mita zonna ezinaaba tezinnaba kuddizibwa bujja za kuvaako olwo bannyinizo bagula empya eziri ku mulembe. Bwe kinaatuuka nti ensalesale olunaku olutuuse olwa 24 nga tonnaba kikola awo nno wogenda okwetaagisa okufuna mita endala kubanga kati eyo ejja kuba efudde. Kawuju era aliko byalambuludde ku nteekateeka eno ne ku mita kika kyezeetaaga okukolwako era n'asaba bannayuganda okujjumbira enteekateeka eno okulaba nga beewala okutaataaganyizibwa. Mita namba baziina bamanyi nti namba gundi ya mpologoma. Lwaki tebakoledde mu sisitimu eyo? Ennaku zino obwavu mu bulaba bwavu buyitirivu. Ngende ensimbe layini ku masannyalaze oba ku UMEME yonna weeri. Male ennaku 2 namba oba lunaku lulamba nga nsimbe layini lwakukyusa kayaka. Naye nga tetugenda kujjawo eriwo ekyakola for as long as otaddemu zino tokeni esatu kijja kuba kikolera. Ate nga bwe nkugambye nti okuloolinga oba okufuna okola update eno tetugenda kujjako yadde ennusu n'emu. Ku nsonga y'amasannyalaze agavaavaako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne kontrakiti y'ekitongole kino okubeera ng'eggwako omwaka guno Kawuju nabyo aliko kyabyogeddeko. Tuweereza era tukola bukwaku weewaawo tuzze tutambula ne gavumenti kubanga omulimu gwe tukola tugukola ku lwa gavumenti ya Uganda naye yasalawo negamba nti eno concession bweggwako omwaka ogujja baagala ebintu byonna assesi zonna zidde mu gavumenti 100%. Wabula bo bannayuganda ku mitendera egy'enjawulo betwogeddeko nabo ku nteekateeka eno batubuulidde nti teyandibadde mbi naye ekitongole kiwumeme kyandisoose okukola ku kizibu ky'amasannyalaze agavaavaako awamu n'okusala ku bbeeyi yaage eyeekanamye. Amasannyalaze buyaka bo babuveeko batereeza amasannyalaze n'ebbeeyi yaago bakati walofe bamufuna mpola wabe betubeera tusobola kwafoodinga bakati TV yange yajja luli eri we bagayira we bagajjako kwegamba yako omuteekako dakika budakika tamalaako na nnaku 2 nga waweddeko ne weebuuza units zaffe bazibbirawa. Tebandikyusiza bu mita ne batuteerereza amasannyalaze agavaavaako. Newankubadde nga bannayuganda bangi tebalinakola ku mita zaabwe ezaayaka nsalesale yateekebwawo asigaddeko ennaku 5 zokka. Dennis Ntege, BBS Telefina, wano mu Kampala.